Vanyuma abako kuli Francis Zaake ne Robert Kyagulanyi bangi bamanyi nga Bobi Wine okwatibwa olunaku lw'eggulo ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe nga bagenda ebweru okweyongera okufuna obujjanjabi. Olunaku lwa leero abasawo wansi w'ekibiina ekibagatta ekya Uganda Medical Association bavuddeyo okuvumira ekikolwa kino. Bano bagamba nti buli mulwadde waddembe okulaba omusawo gw'ayagala. Abasawo bano nga bakulembeddwamu Ssaamawandiisi w'ekibiina kyabwe Dr. Muhereze Mukuzi bagamba nti kimanya amateeka okaka omulwadde okujjanjabibwa omusawo gw'atayagala. Omulwadde bw'aba agambye tonkwatako tosobola kumukaka kumukwatako. Kyokola odocumentinga oba owandiika buli mulwadde aba ne fayiro ye aganye okumukwatako. Abamu ssebo batoloka agenze nga tetumusiibudde akoze bw'ati n'odocumentinga bulungi kati ebivaawo byonna tebiri ku ggwe biri ku oli omulwadde aganye. Bano baagala ekyabalwadde okwagala okugenda wabweru w'eggwanga okufuna obujjanjabi bakitwale ng'ekyokuyiga naddala ku nsonga ey'okutumbula ebyobulamu mu ggwanga. N'ebintu bituwe vision, bituwe okulaba emaaso nti nno enkya ayinza okubeera ono omulwadde naye enkya oyinza okwesanga nga emergency erina okusevinga obulamu bw'omuntu ali mu gavumenti omunene erinakolebwa Tanzania oba Kenya. Ebintu nga bino bayinza obireeta ewaka. Abasawo abasomye bino ebintu tulina bangi. Bo bannamateeka balwanira eddembe ly'obuntu bavumiridde ekyogaana ababaka bano okufuluma eggwanga okufuna obujjanjabi era ne bategeeza nga bwe kivoola ssemateeka. Omuntu ng'agenda okufuna obujjanjabi okuva ebweru w'eggwanga nga gavumenti egenda musaasaanyizaako ssente ezaayo, amateeka gagamba nti oteeka okufuna clearance nti medical board eya Uganda erina okusooka okukakasa nti mu butuufu omuntu yeetaaga obujjanjabi obwo. Naye amateeka tegalambika ng'omuntu agenda kugenda ku ssente zize. Otherwise senga medical board ena lines mpanvu nnyo ez'abantu abafuluma buli lunaku abagenda okufuna obujjanjabi. Bano bagamba nti obukwakulizo bwa kkooti obwaweebwa ababaka bano temwali kubagaana kufuluma ggwanga. Kyokka omwogezi wa gavumenti ofuna oponda wadde ensonga lwaki ababaka bano badde balina okugaanibwa okufuluma eggwanga. Era kkooti ebakulagira n'egamba nti bafune obujjanjabi okuva omusawo gundi ne kkooti yandibadde ako kandibadde nga tekiri ku musingi gwa ssemateeka. N'olwekyo tewabaddewo okuva ku bukwakulizo bwa kkooti oba okweyimirirwa obwabwe ababaka, era bwe babagamba nti omuntu waddembe okufuna obujjanjabi kitegeeza nti obujjanjabi bonna obw'ekiddembe lye ekikusinga obukulu nti jangu mu kkooti di kkooti lwekwetaaga. Kakati omusibe bw'atoloka bw'afuluma mu Uganda n'atoloka n'alemererwa okukomawo ani anamukomyawo. Mu interpretation y'abapoliisi ne Attorney General bagambye nti no eyo bail teri open ended. Oba Bobi Wine ne baloya be balowooza nti ayagala agenda bweru okufuna obujjanjabi oba okutambuza emirimu gye addeyo mu kkooti afune entafuta nti no bail eyo emukkiriza okugenda bweru wa Uganda. Zaake ne Kyagulanyi bakyakuumirwa mu ddwaliro ekiruddu wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Suhel Mugabi, NTV ku ssaawa emu.